security are you talking of? When Ugandans are tortured and killed day and night. Can you mention one? I can. Honorable Biriga, Tamale Miruti, Naja Chikundu, Sheikh Ismail Hassan Kiria, Sheikh Ismail Sabugwawo, Sheikh Abdul Setamu, Sheikh Takuru Muaya Bongo, Muhammad Chirumira, all that in cold blooded. Is that in the peace you are talking of? Honorable Speaker, where were you when President Museveni was shooting one of those? And as a Ugandan, you should watch out. Please, Honorable Members, you should watch out. This thing. You mean before this government, people were not dying? They were dying, but the death rate is high. Thank you, Honorable Speaker, for God and my country. Jebuvuddeko nalimbawo ekyokulabirako ekyobugabe bwa Nkole. Era ne mbagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ddala abakubanga genuinely ava mu bugabe bwa Nkole yali badde obugabe bwa Nkole abufuula obw'ekitalo. Yali badde abufuula obw'enjawulo gw'ate omwana owaabwe abeera ntya nga yafuga eggwanga obugabe bwa Nkole ne bubeeranga bwe butyo bwe buli nga bwe mubulaba olunaku lwa leero. Naye ye ate mu kifo ky'okufuula obugabe bwa Nkole okubeera obw'ekitalo yayonoona bwonoone era n'amekinga sure nti n'omugabe wa Nkole adduka mu lubiri lwe. Bino nno byakolebwa Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Mbadde nkyali ku by'obugabe bwa Nkole ate ngenda okulaba nga n'akaalo kennyini mukyala we kwava omukyala Janat Kataha munnange ge bakaaba ge bakomba. Ntunuulidde maternity ward mu ddwaliro ekkulu eriri entuŋŋamo ku kaalo Lubaale omukyala ono kwava nga akafaananyi ako katambula ku mikutu emigatta bantu ne mpuliranga n'ennaku ennumye ne ŋŋamba ddala bano balirumirirwani ani gwe balifaako nga n'abaabwe bennyini oba betwalirabye ng'abaabwe tebafiiriddwako. Awo we ŋŋambidde nti gwe ate awangalira mu bitundu ebirala eby'eggwanga atava ku byalo byabwe yongera okwekaabirako. Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa atugamba buli lunaku nti Munyankole, naye bw'otunuulira okuboolebwa Abanyankole kwe bateereddwamu olw'ebigambo Mwami Tibahaburwa mutabani we n'abalala bye boogera nga bino eby'okutulugunya abantu ne babatwala mu Tocha Chamber ne bagamba nti nno babatendeka Lunyankole. Ekintu kino kitaddeko eggwanga lino ery'Abanyankole oba Kabira eno ey'Abanyankole laama etali nnungi. Naye ng'ate munnange weewuunye lugero lw'Abaganda omulyammamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Wandyekanganga ne bano abeeyita Abanyankole tebabangako n'Abanyankole kubanga ffenna olwaleero bwe tulondoola obuvo n'obuddo bwabwe bw'amatankane tebutegeerekeka. Bw'omugamba akulambululira era akunnyonnyole bajjajjaabe bameka abaava mu bugabe bwa Nkole oba mu bwakabaka bwa Nkole nga mpaawo bamanyi n'okubaboola. Eyo mu bitundu eyo ebya western part of Uganda waliwo be bayita Abahima, waliwo be bayita abaana oba abiiru, waliwo be bayita Abahima, waliwo be bayita abiiru. Abiiru be batwalibwanga bano ababooleddwa era n'enkwata gye babakwatamu eyawukanamukko ku y'abali Abahima. Abahima baba biibiita, Abahima ne babawaana ne bakola buli kintu kyonna nga bwe kiteekeddwa okubaweebwa. Era bano Abanyankole bennyini bali eri original be bayita abiiru. Ebyo tetujja biyingiramu nnyo, tetwagala kuyingirayo. Abanyankole abali kuno ababimanyi nti mwebiri mu bitundu byammwe mujja kunnyamba mu commentinge. Naye obubaka bwange bubadde nti bw'abanga Mwami Tibahaburwa talumirirwa kitundu mwagamba kuba nti mwava anaalumirirwa kitundu ki. Obugabe bwa Nkole bwali badde waggulu nnyo mu ggwanga lino Uganda kubanga akulembera eggwanga lino ava mu bwakabaka obwo obwa Nkole. Naye weewuunye yayimirira ku magulu g'abiri n'abagamba nti ye kabaka wa Uganda. Kakati obubaka buno njagala bbuwa gwe Munnayuganda ali eyo atugoberera. Gwe ow'omambuka kyekikuleetera okufuna mentality nti Mwami Tibahaburwa akwagala nnyo nga n'ab'ekitundu kye yalemererwa okubaagala. Owaaye gwava mu bitundu ebya eastern part of Uganda kyekikuleetera okufuna mentality nti Mwami Tibahaburwa akwagala nnyo nga n'abeewuwe yalemererwa okubaagala.
gwe awangaalira wano mu Buganda ate gwe olina kwekaabirako kubanga bakuleetedde n'abeeri ku ludda gy'ava naddala bali eri ba priority ennamba emu ne bakuleetera nti mu Buganda be balina okulabika nti batekinga over era n'akugamba nti Buganda for Waike naye Buganda for Waike nga temuli yadde omuganda NRM gyakulembera gwetembeeta kati ng'olwogamba nti bakwagala nnyo era bakulumirirwa. Problemu ya Uganda yeetoolooledde ku ekyo nti abantu abaali badde bakolera bannayuganda babateeka mu bifo bye batagwanidde kubaamu. Tutunuulira minisita w'abavubuka nga naye mukadde ali myaka 50 n'okudda waggulu Balamba Rugahara. Ne tutunuulira ow'abakadde ng'ate muvubuka ne tugamba naye kakati Uganda yeetambula etya. Ono omuvubuka anaamanya atya ebiruma abakadde ye ate ono omukadde anaamanya atya ebiruma abavubuka. Lyeryo eggwanga mwe tutambulira ne tutunuulira akiikirira abalema nga talina yadde obulemu mulamu talina wakyamu talina wamuluma naye mbu yakiikirira abalema mu paalamenti. Onaamanya otya ebiruma abalema gw'atali mulema. Tulina okulwana ennyo Uganda eve mu mbeera efaananako ng'eyo kubanga bwe tutaalwana Uganda kugijja mu mbeera efaananako ng'eyo tugenda kubeera mu ntata tugenda kweyongera okwekuumirako omutawaana buli we tutalwana kulabika nti tugyetaakuluzaako embeera y'obwannakyemalira. Amawulire amalungi ge nnina gali nti byonna bye tubadde nga tujja tukola kuva 2018 2019 2020 bivuddemu ebibala ebirungi era tewabaawo omuntu yenna ajja n'akulimbalimba nti byonna bye tubadde tulafuubanira bifudde ettogge. Bino wammanga bye birungi bye njagala tubeere nga twakinoleginga. Mubadde mukimanyi nti amateeka gonna agabagiddwa mu paalamenti Mwami Tibahabulwa gaabaga ng'ayita mu babaka ba paalamenti baaguliridde goolekedde okumukwata kubanga 2026 tugambe gavumenti egenda kukyuka ate ng'era bwe kigenda okuba gwe munnayuganda bw'oba weerwanyeeko kano kakulu gwe munnayuganda ali eyo ng'ogamba Uganda egenda kyuka ng'olemedde mu njuuyo nga n'okulonda toyagala kwenyigiramu kubanga ogamba nti akalulu bagenda kabba nkunakuwalirako Uganda gy'ogambe nti egenda kyuka ejja kuba ya birooto naye bw'ogamba nti nno Uganda egenda kyuka ng'ogenda kukwata ekkubo ogende akalulu okanoonye oleme kkoma kanoonya wabula nako akalulu okaweeyo olonde omuntu omutuufu ku lw'enkyukakyuka gw'olina okuwa akalulu oba mubaka wa paalamenti oba kyamaani wa kitundu kyo kubanga leadership terina kubeera ku ntikko kwokka. Leadership erina kuviira ddala ku ground nga tutandikidde ddala ku muntu atandikirwako ku kyalo. Kyemuva mulabanga mu kugabanya kaadi oba mu kugaba kaadi akakiiko k'ebyokulonda kakugamba bw'obanga olaba amaanyi togayina ng'olaba oli munafu lwakiri londayo ekifo ekinafunafu ky'oboddako ky'olishuwa nti ogenda kiwangula. Bw'obanga obadde oyagala bubaka bwa paalamenti ng'olaba obubaka bwa paalamenti tonnaba kutuuka ng'okyawewukira mu laatiri genda ku kifo ekiddako ekiddirira obubaka bwa paalamenti bw'oba amaanyi ogalina okijjeyo nakyo tubeere nga tukikwata kibe kyaffe. Kati bino wammanga mbadde nkumenyera nga nkulaga Mwami Tibahabulwa nti amateeka gagenda mmukwata. Leero mulaba bino ebyakoleddwa nga UPDF Amendment Bill ya 2025. UPDF Amendment Bill egenda kukwata Mwami Tibahabulwa ne famire ye amangu ddala nga gavumenti yakakyuka kubanga byonna ebikoleddwa yagalagaana bitwaliramu famire ye. Twaligambye nti kale bagenda vuba mutabani we bawalabe babaleke naye ate mutabani we yatwaliddemu ne bazzukulu be n'abagatta mu magye. Kati mu buli ngeri buli kikolwa kyonna ekitajja bulungi ekinaagwawo between now mpaka 2026 nga gavumenti tennakyuka byonna Mwami Tibahabulwa ne bazzukulu be bagenda kulabika nti bakomba ku bukambwe bwabyo. Mumanyi okutya okuli mu gavumenti y'omumpembe Tibahabulwa nga nabawadde ekyokulabirako. Mumanyi okubeera awo nga omukulu tagwanidde yadde okufuna ku mpeke y'etulo nga meditatinga ku ngeri gy'agenda okukkakanyamu amaanyi ga Kyagulanyi. Obukadde n'obukadde bwe mulaba agulirira ng'ateeka mu bantu. Do you think nti ayonoona bwonono oba adiibuuda budiibuude obuwumbi n'obuwumbi bw'ayagala okuguliriramu bannamagye n'atuuka n'okwagala okuyingira emikago egy'enjawulo gimuyambe gimuwa obukuumi mu biyita bya bwereere eyo yonna pressure muteereddwako mmwe bannayuganda nga muwagira Kyagulanyi nga muwagira NUP nga muwagira enkyukakyuka.
kati njagala okubakunga mwenna okwetoloola eggwanga nti tubijja mu obugambo tugende tulonde buli omu beera mukambwe ennyo ku nnini nambayo nkiddamu bamanerenda bangi naye guno omwaka gwe tulimu mwewala okwewola ku bamanerenda mwewalire eddala ogenda ku bamanerenda okubagamba okubawaayo akantu obwavu bwe buba nga bukuyitiriddeko okkuluma manerenda ng'ayagala national ID yo gigaanire kubanga bamanerenda bano bennyini be bali mu gavumenti bamanerenda bakolera gavumenti mwenjagala mubalemu emirundi mwami Tibahabulwa gye yakawa warning ku bamanerenda naye yakabakolako emirundi emeka era abakangavudde emirundi emeka bamanerenda bano ne badduka n'amataka g'abantu nga babbye ebiwandiiko byago bamanerenda bano ne batwala amayumba g'abantu naye nga mwami Tibahabulwa akanyagamba tujja bakolako eddi balikolwako ddi ng'ebintu by'abantu biggwawo bagamba mbulira goyita naye kubanga batambula naye era bakola naye ebikolwa bye byennyini kyekifaananyi kye bali mu kutambuliramu mbakunga mwenna mukuume ennanga muntu oba endaga muntu n'obukambwe obw'ekitalo naddala nnini nambayo togigalabanja tomalaga gabaagaba nnini namba eri buli muntu mukadde ke tugenda mwaka akalulu tuli mu kunoonya mikono natidde nnyo eri ebibiina ebirala era neneeyongera okweraliikirira kati ebibiina nga DF bigenda kujjawo emikono 10 buli kitundu kyonna eky'eggwanga nga ne mu kalulu bafunye abantu 5-4 ekibiina nga Democratic Party katugambe mu bitundu by'entuŋŋamu kyafuna abantu oba baali 6 Democratic Party bwe baba bafuna abantu 6 mu district enamba banajjawo emikono 10 ebintu bino bye muleeta nga bitagetinga NUP bigenda fundikira bitwaliramu mmwe ne NRM ejja nnoonya emikono 10 gibule nkulayirira era mujja balaba nga bagaba 5-5 buli mukono 5-5 buli muntu gwe bajjako nnini namba 5-5 kyenva mbagambye gaadi yo nnini namba kuuma nnini namba yo n'obukambwe obw'ekitalo nyongera okubakunga okutuyambako mu umbrella campaign wetwogera tuyinawo manvuli 24 era njagala ku mulundi guno mukama bw'aba atuyambye tutwaleyo 2 omulundi gumu ekyo tumanye tukijje mu ddiiro kubanga already 10 nkirina n'abagambye nninda bakulu kutereera pressure eriwekkakkana ey'okutambula olwo obubaka bwammwe ndyoke mbutwaleyo naye ku 10 ekirala ekiyingira 300 tuyinawo 24 era nga tuli mu lugendo tetulutambudde bubi ku 24 tuba tutambudde bwe tuba tunoonya 10 buli 10 ekinaalabikawo nga kigendayo ku mulundi guno twanditwale 2 kubanda bane kino 10 mwanguye bwe tuba tuyingidde 24 tetutambudde bubi ita ku namba eyo eri ku mukono ogwaddi waliwo ennamba 2 either eri ku mikutu emigatta abantu oba ekyemmanga olabike nga ate reaching out mu nteekateeka abatuyambyeko wonna mujja Mukama Katonda abatongererewo ebirungi lufukunya njagala kubatwala mu katambi kano manyi ebintu bino buli omu alina okubaako engeri gy'agattako ku lutabaalo luno lwe tulimu njagala tubeereko mu ggwanga nga buli muntu yenna kimukakatako okubanja akalulu ke nti kabbiddwa kubanga oba olina ky'otaddeyo bino ebyatwalwana nga tewali yakutuma kulwana ku mulundi guno buli munnayuganda bwe kuba kulwana aba alwanye kubanga aba alina ettofaali lyataddeko ku lutabaalo luno n'olwekyo katugende mu vidiyo eno tulabe ate muganda waffe ye bw'ayogedde ku biri mu ggwanga ono alya n'oli alya y'emmere egenda ffenna kye tuliko kyakulabika nti twongera promoting a revolution olutabaalo lweyongera okuttinta n'olwekyo mu mbeera eyo buli bubaka bwonna nga bugatta ettofaali ku revolution mba nnina okubukuleetera yagalagaana programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba yewe eryawo gwe wenna ayina embeera moyite etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi katumale ova mu katambi ka muganda waffe ono katono ndyoke nkomewo ate mbawe n'akatambi akalala mwenna abali watende muntu anza kuwa mukisa muntu amulemesa wajja 10 oli omubaka waatudde naddala bano bafa ababaasi bannaffe ababaasi ndiirwe ejja gyakutula agenda kukufiirako naye mbabuulira ekintu kimu mubeera ku nnyimba z'omukulembeze nga munyumirwa kuzina naye temuwulira makulu galimu omukulembeze agamba nti obukulu nga bwakuŋŋaanye
tulinda kyokufuuka obukolwa kumwani amanyi enkwege zikozesa manyi kyokuzimba ekiswa naye nga basobola motema ekiswa enkwege zekizimbe nolemera okitema mu lunaku olumu naye enkuyege yenkanawa bantu mwe enkuyege yenkanawa mugwe omuntu ali emmere akwana omwana wa munno asobola n'okuwanira ebyobusika bya kitaawo noba nga tusobola kugenda nti ekamwana tugambe nti ekimala you people bannayuganda banange sigenda kulofuula mulungi omu ebiseera ebisinga kati njogera kyolina okuwulira sogera kyoyagala kuwulira lwaki wetugenda singa mukola ensobi nakyemana nemwongerayo omukisa gumu mugenda kutuka nga n'okufuluma mu nju omala kusaba lukusa nsebo wekitiibwa ngendeko wabweru lwaki njogera bwentyo bwebanga omwanyi gy'olima ku ttaka eriryo nga n'amaanyi g'okozesa gago n'ensigo gye wasimbanga yo bakuyiiza sana nti kati bwekuba kugitunda sobola n'okuba ne layisensi okutunda emmwanyi gwe gye walima ogenda kuba tokyalina bwogero mu kitundu kyo nzize ku solution ngenda kugera strategies bbiri tweyambyeyambye tutya ebintu bino bigenda tambulira mu bintu bina tulina obumu n'okwenyigiramu tulina protest vote n'eggaali kamalirize naawo nga tetuli bumu tekyo tusobola kuba nekituukirira bano singa tebabadde bumu singano tebaliiwo ne babandi badde obumu nga tebenyigiramu era singa tebakola ki etegeeza ebintu bibiri bitambula bibiri obumu n'okukola ki n'okwenyigiramu bwe babadde obumu ne bagamba naffe tukole ki tugende omu nakwata mu busawo naawe emotoka amukole ki amuleete nzize ku kye bayita eggaali ne protest vote eggaali kyekibinja ky'abantu nga bakkiriza mu kirowoozo kimu nga balina ekiruubirirwa kyekimu nga bagala kutukkiriza goola etya eyo gye bayita eggaali munewo muli bakikumi nga ebirowoozo byanjawulo eyo si ggaali olw'ensonga temulikkaanya sijja kulwawo nyenze ku kigambo ekiyitibwa protest kitegeeza kulaga butali bumativu then enyongerako vooti akalulu kati kantugenda mukalulako okulaga obutali buki naye taata tugenda kusobola kulaga butali bumativu ng'oli omu ne bw'oba oyagala nnyo kituzizaawa ku bumu n'okukola ki n'okwenyigiramu tiwe tunaabeera omuntu omu nga tuli bangi ne twenyigiramu tugenda kukola eggaali isokisensoba kyagwansenamu gyayogerako bwe tumala okukola eggaali tugenda sobola kulaga obutali buki oyo kawempe edi victim bajja kulemesa okukkiriza emirimu emirala naye lwaki kwekyawa notuka n'ogamba nti okuba embooko wenaalemu yayisawo nga teri amukubye nze olwedi lwaki onkuwa nzizisa musango ki baana bataata tulina okubeera omuntu atya tulina okwenyigiramu tusobola okukola eggaali egenda okukola protest vote kammalirize ne kano mumpulirizeeko wuliriza bulungi mupe ku matu maama kalenda eno gyokutegera gikutuza kalendayo kalenda eno gyenkuba gyentambuza bulwengena kale budde nawawerako busiya wawawawa nawasigadde guno nagwewa ebalama nivali yange kati eri wano nga otegeera kyenjogera naawe omusikola ki sisobola naye bwe tubeera abangi batukola ki kyovola banva jeninzi wano nga tteka banatambula nani nange kale nene eriko ebigambo bino biri mu luganda ne mu luzungu banamukisa mujja gifunako abaana babasobodde katandike n'oluganda olwaffe olwa bulijjo kuliko kanoonya kalonde kakuume kalangiri ate kabanje muzungu ne kagamba nti mobilize vote protect your vote announce victory and claim for victory kandi menye mu dakika 3 nve waggulu ziza nobe nnyingi okanoonya sigenda ndogera tambula mukubo nti noonya kaloli nga noonya ssente tetwogera kunoonya kaloli kyekino sango weenaalemu mubuuze gwe bw'oli bemwanya eyo tatabana gye bakuwa emitwalo 10 nze nga bampa emitwalo 3 omala omubuuze nti nze amafuta genyola kulita bakinguza 10,400 olina woganya ku 13 nkwegatteko nti ssebo omwana wange yamuwererera bazijjako emitwalo 5 wenawo omanya ow'emitwalo 5 negatte ku saidiyo singa amaliza nga akulaga nti etalina waabijja mulagire nti olina kunzira ku muki kimumala okujjaku nga tategeera etegeeza wegasseeko omulala n'omuki n'omuki olwo tuweze bangi bwe tumala owera abangi tulule nga bwe twatunula ewannalukoola tugende tukamuwe tukalondesa ttima nga bagenda kubbako kabalemerere bakalekaawo
ngabo balabe basoma olusaku twamanya polling station we yali era ne kabalemera okukola ki ekitegeza wonna amala okukalonda tugenda kalonda mu buki bwetumala okukalonda mu bungi wano ewali tteeke teeke eri wano mukuuma akalulu ogenda mala okunda bakugambe vaawo tubala ebigere 10 daawo ate obudde mbulimitazo iwe balondera wooli talina lukusa lukukola ki bw'oba olina akantu akafaanagananga kano manya omugaso gwako leero kano kyobola batubagamba nti buli mufuna akawunti TikTok, X n'ebisigadde nti akantu kano mu budde bw'okukuuma akalulu ojja kuwawulira nga nako kakuliwa etegeeza nti ali emukono ndabe ekigenda ewuwo ali ejinya ndabe ekitambula ewuwo nali masaka labe ekitambula waki eno ekyatukuumidde waggulu mutaka ono tamuyinaako magezi tutegere omugaso gwa mutaka ono muva kugenda ku imo okudde okwegamba obugambo obuwoma sweet baby biki tulina tugenda okutuka ngono mutaka nawutolwalwana utasobola kulwana mu mwaka nkiddamu tube n'ebintu nga tumanye emigaso gyabyo mukuuma akalubo banabeera wano nga tuli 10 nga nomutaka ono aliwa nabanagamba nti ba mugenda kuddawa muveewo nga muddawa mugenda tukongera negwe wotugoba twavudde balonda kati wano tugoba tubadde otugamba ki oba nawe basatu nga muli bitano bagenda kudduka etegeeza akalulu kotandise ku ntandikwa yokukakola ki yokukakuuma kataase mukongerawo bokisi ezitabaddeewo n'okulonda obulwe 10 nga tebubaddeewo tumalise tugane katusigadde wano waliwo okujja n'okukomba essowaani wano okwerangirira kwe kuno singa ekyuku polling station yano baga nti Kyagulanyi alidde kone embutu n'engoma tandika ojjukuba oba oli mukayimenti alidde gijjeeyo mazima oba oli awaddeko nti nti gijjeeyo kati tusanga polling station mu kitundu nga tuzina ng'emu gye batazina ng'ojja otugambe enkya nti yagaanye tegeeza neerangiridde era ntwalina okunoonya okumanya emukono bakoze batya emasaka bakoze batya ejinja bakoze batya singa nesanga ejinja polling station ku 10 ekinana zizina ebusiya ku 10 ensanvu zizina kati kujanga olugambe nti sebo abiri bazinye mazima wano we wasembayo buli tali center isi tali center bakabali amwe ekitundu awo tugende tugumbewo wabweru nga bwe twali emakere twatukanuza akabala ne bamugambe ekiri wabweru ogenda tuwulira ogenda okuyita bw'oba osobola kasima ekinya wansi awo obulireyo wano nkabanja bw'afuluma omuntu ogenda kuwulira by'olangiridde byebyo byenajja enonze gyenvobera gyengoberera maximum respect comrade eri obubaka nga tebugwana kuddamu obubaka mu vidiyo bubadde loud and clear obwo obubaka tebugwanye kulabika nti buddibwamu nina ekintu kyeŋŋenderedde mwami Tibahabulwa afuba nnyo okulaba nti region eno eriranye Kampala agiwamba kuba yamanya nti mu kalulu akawedde yamukuba nnyo era akalulu ako kaamukaluubirira okubba mu bululu bwonna bwe yali abaddemu akalulu ka 2021 kaali kakalubo nnyo gyali kati ate 2026 biralamu n'olwekyo njagala tubeere kiini nnyo wakati mu kulonkinga projekiti ya Buganda Forward eyagudde nga tennatandika ne bino bikulu ogwanya obigatteko era obijjukire gwe naddala gwali mu region eno eya Buganda kana akatambikako kawa obudde kawa amatuugo obeeko kyokalondamu tuddiŋŋane Antonio lyeryange kakati buli munnayuganda yenna ali mu struggle funayo omulimu guweewa nange guno ogw'okwogera ogw'okusonga ku bintu ogw'okuttanya n'okulambulula ensonga lwaki Museveni tagave mu buyinza mu ggwanga Uganda bonnambiro nagwewa naawe oyinza okukola omulimu gw'osaasaanya akatambi kano katambuza saagala olabe vidiyo eno gyagala ogambe you like nga tosheyalinze zisaagala nakugamba osheyalinga vidiyo eno saagala nakikugamba kubanga ndabanga ekyo olina okitegeera butegeeza n'okikola olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ngeri abantu b'omu Central Region naddala nga abasinga Baganda engeri gye banyagibwamu abantu ab'amawanga ageetoolodde Uganda okusingira amawanga amala agali ku ebbali wa Uganda n'okusingira ddala eggwanga ery'omu Western Region nga bano be Banyankole Abakiga n'Abanjolanda bayinza okuganda nabo basimbuka eyo engeri gye banyagamu naddala b'omu Western gye banyagamu abantu bano gye bafiirizaamu n'okulyazaamanya n'okunyigiriza abantu b'omu Central Region ekyenkomeredde kiyitiridde era ekyo ekyetaaga nti kyetaaga kikome bonnambiro Bayibuli Katonda yogera mu Malaki 3 okutandikira ku nnyindo olw'omunaana ba munanda awo ndozo okukka n'agamba nti
omuntu alinyaga Katonda naye nagamba naye munyaga mmwe agamba omuntu alinyaga Katonda naye mubuuza nti munyaga mutya nagamba nti munyaga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebijjuvu nagamba muleete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebijjuvu mu nnyumba yange mubeeremu emmere mulabe bwe sibagulirewo ebituli by'eggulu ne mbafukirira omukisa ne mbonayo muguteeka kakati naffe twebuuza ddala abakulembeze baffe n'abantu b'omu Western Region lwaki munyaga abantu b'omu Central kati oli abuuza tubanyaga tutya nange kankulage Katonda bwe yagamba abantu naga nti munyaga ne obuza tukunyaga tutya Mukama naga munyaga emu eby'ekkumi n'ebiweebwayo nange mu ab'omu Western Region kambalage engeri gye munyagamu bannayuganda abali mu Central Region nga be Baganda nga ab'omu Western Union abasinga Banyankole Bahima Bakiga Banyarwanda engeri gye mutunyagamu erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe ekisookera ddala ebifo bye tubawa bwe tubawa ebifo nga tubawadde mu abantu abava ebweru wa Buganda oba abava ebweru wa Central Region mubikozesa just kutulwanyisa Museveni abaganda ebalwana najja mu buyinza bw'atuuka mu buyinza n'agoba abakozi n'ateekawo retrenchment bweggwawo n'addamu okuwandika byaddamu owandiika yawandiika Banyankole kwegamba Museveni omu ye yasoma naye oba ye yalwana mu lutalo naye yalwanira Banyankole bonna n'Abawestana okubeera nti kati mwe ba RDC mwe ba DPC mwe ba PISO mwe ba DISO mwe parliament yonna yammwe ndi parliament ina abaka 270 nga ba mu Western bokka abo bo eva Museveni kyakoba nabo kye bakoba Uganda ndane esigaza abaka 260 abo region zino zonna endala Eastern Northern Central be bagabana ate nga be basinga abantu abangi otegere ekitiro ekyo buli muntu ave bweru wa Buganda obe bweru wa Central Region bwe tumuwa ekifo genda ku obuwa yali akulembera fufa bamuwa fufa eyo katafiire ku ntebe lwayuta lwamanyi omusigukulula eyadda mu ntebe magogo we bagimuwa naye yatereza constitution kwenyweza nga Museveni yatereza constitution neyenyweza mubajje abaganda batulaga nti omusajja ono katumuwe abereko kasitaba mu yamuyivu bamuwa kati constitution yaremerako yenyweza bwenyweza mawo abaganda baganedde abadibi bagatukoyo tuyita nti tusosola nti dipi abaganda n'abakatoliki katuwe mawo omunodhana olwamuwa Sebagala yamulabiro nagamba mawa ajja kuziika dipi mu River Nile era yagiziika dda okitegedde bwe tujja kuba MP ebifo byonna ebifo mwina parliament erimu abaka nga ebitundu kumpi nkaaga nga ba Western yokka 270 ba Western yokka LC zafuka constituency ewamu kyokene eri abantu abangi abantu abawo omusolo kubanga eyo engeri gye mutunyaga muntu omusolo ogusinga mu Uganda guva mu Central Region wano mu Buganda where all life is commercialized wano mu Central Region tetulina nsuku mu Central Region buli kintu kyonna kitambulira ku ssente n'amazzi gonywa obunywi ga ssente kyokka mweyo embalala eyo olusolo eyo omuntu akima amazzi wali mu kidiba oba mu ddaamu n'afumba n'anywa okitegeera ffe wano buli kyokwatako ffe tuli mu data ffe tuli mu buli kintu kyonna ekitwala ssente ffe tutuuse engoye mu omuntu agula empale n'ajambala n'emala okusabuka emabega oba eno ku bibegabega okitegeera so omusolo gwonna ogwo gwe mutwala gwonna gwe mubba nga muyita mu kwegabira obufu mu parliament gwonna guva mu bantu ba Buganda abantu ba Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka bw'abawa ebizimbe mu bipangise temumusasula okitegeera ate sudiirwa omugwira ye nembanga mumusasula buli mwezi bilioni oba 3 Kabaka ye n'abanga abanja obumbi obuli mu 100 ye temumusasula ate nga abantu wakati wano mu Central bayagala okuyamba mu project za Buganda ate be bawa omusolo omungi otegeera ekintu ekyo obufo buno bwe mufuna ng'obwa MP buli mwezi ogugwa mu Uganda yagala okitegeere nti abaka ba parliament abava mu Western Region batwala bilioni 8 mw'obukadde 100 buli mwezi ezo bazitwala tebazitwala nti bazeeta wano mu Buganda bazitwala okulaakulanya ewaabwe okitegeera era bazitwala mu Western Region ne banga ayina abaana nga basomera Kampala bajja somera masomero amalungi kubanga obuwumbi 8 mw'obukadde 100 buli mwezi ngambalidde just ku milioni 3 siba nti bakangeze nga bafuna milioni 3 kwembalidde sibaze zino zibabawa nti bane mu isetteeka 10 kiikyo sibazaala wense zizo nazimalayo naye nkubalidde kwa village nti milioni 3 gwe musaala buli mwezi ababaka ba Western 270 batwala bilioni
bilioni 8 mu obukadde 10 buli mwezi. Sibaze ba minister ateze batwalanga ba minister, sibaze kati wone bara DC oba bera 2.5. Sibaze mu Museveni be yawumuza n'abateekanga bano abayiba amagezi ngo omwe amagezi omwa president afuna milioni 3.5 omwezi. Omula afuna 2.5 watono sanga omulala omuganda nga afuna 2.5. Kisinzira bwoganje eri president. Otegere ekintu ekyo. Omusajja yali emmese mu 2.5 ng'asaba district bazogedde bugezi bagenda ziziba tebana na kuziisa. Naye eri ewaabwe buli bagenda bugenze muzeeyi Museveni aba agenzeeyo embalala nga bajja muzeeyi tubale tusaba ne kalika kero sikafuuke constituency nti kale nga bagazeetinga ngwe naye afuuka minister ngafuuka ki afuuka MP. Okitegeera so sente ezo zona abana DC ze batwala ba DPC ze batwala kubanga betadde mbifero nebiri prime ebirimu omusalo omusava ebirimu okulya enguzi sibaze na nguzi abantu abo gye bali anga bali mu bife ebyo. Ekiseera kigenda tuka gwe mu Uganda atudde ku ddembe lyo sente zifuuke nyankole nga sente nyankole. Fa Baganda ekitugambisa nti enkoko nganda kubanga enkoko zina twali tumanyi enkoko zina zaafu zasibukanga no mu Buganda. Buli kintu n'ekirungi ekiseera kituuka ne kikyuka kubanga obulamu buli bukula, obulamu buli progressive, life is dynamic, language is dynamic. Olulimi lukula, olulimi situation zeziriwo zeziritamini nga kiki bagendo yita ki. Ekiseera kigenda tuuka nga abanyankole be balinga abagezi nga si bagezi nti wakwa bagezi naturally naye nga bagezi kubanga be balina sente. Ekiseera kigenda tuuka nga sente kitegeeza western nga sente kitegeeza munyankole. Era enjogera engero zitandika okwogerebwa ng'osasuddenga mu kiga, osasuddenga mu hima, osasuddenga mu nyankole. Olulimi lukula. So Bannayuganda bana abasajja abali mu region ezeetoolodde kati bw'olaba bano olaba kati nga Anita Amongi bw'ajja wano mu Central Region n'afuna akafu akakozesa kulwanyisa Baganda Abaganda tebafuna numbers. Kubanga ki? Kubanga bana abantu bakulanga bamanyi nti okujja e Kampala kyamagero. Bakulanga bamanyi nti eno Abaganda bagezi nnyo. Kati bwe batuuka eno bo balina kulwanyisa bano. Omuntu abbye mu Buganda bwaddayo ewaabwe bamulabanga muzira. Bwaddayo ewaabwe kati mawunaga neesimbawo eri ewaabwe. N'ebyo nabyo badde ayogera ebitajjansa. N'ebyo nabyo badde akola. Okuvuduka kuna kwavuluzeemu ddipi. Bwaddayo ewaabwe neesimbawo bamuwa akalulu. Nga balabira ddala omuzira waabwe. Okitegeera Anita Amongi agamba nti Abaganda tebakola ki bwaddayo eri ewaabwe bamuzira. Ne bana abanyankole bonna baddayo ewaabwe babeera bazira kubanga basobodde okumanipulatinga ne basobola okubba Abaganda mu corruption mu embezzlement mu bribes mu buli kika kyonna kye babba. So Munnayuganda gwoyinza olowooza nti bino ebintu byakusaaga naye nkukakasa nti ekiseera kigenda tuuka nga sente nyankole wadde nga ate emisolo egisinga gwe Munnayuganda eyeejalabya kwafa Abaganda naturally lwa civilization ereeta okwejalabya civilization ereeta okuba nti obulamu bwamwe nabwo butambulira ku ssente. So bali eri mu byalo Museveni yalina campaign gyalinga atambulamu ng'agamba n'osanga omuntu bw'oluva ku nkumbi nga ajja n'ettooke n'anoga bidoodo ebiri ku kkubo n'atokosa ebiri ku lujja n'atokosa n'atumasiramu otunnyo tutono bw'atuuka okwebaka n'afuna olumuli. Talina waspeningira sente yonna kuwa musolo tagula mafuta gw'omuganda olufunamu obukadde obiri ng'olya looni yakamotoka ng'otandika kugula mafuta. Naye agamafuta sente zo omusolo gwonna gw'owaayo guliikiriza bali ab'ebitundu ebyebweru okusinga naddala abanyankola ab'omu western. So Mukama abawa omukisa nga muzibuka amaaso nga mugoberera protest vote era nga munoonya akalulu ne mukakuuma tekakyaliko na kunoonya kakuuma bukuumi